Uganda mu Ekula Awards. Kakati award ezo za bya bulambuzi. So akola chef ya tourism wano ku BBS. Bila kula mkaga saa 10 mu kitundu. I think it is mu kitundu ku Mukaga. So yawangula award eyo. Era kati wangula award obo ino gitwala ku tour. Ewa. Hando sokera wa CEO ne bagikuba ebifaananyi. CEO no mirimu ina mingi. Kati yewa wangula atagitwala wa. Wa CEO. Ingine so muganja antu kwekifaananyi kya award kati nkya signinga wano ate nkyali wano. Kati awato poza yekubya ne gundi ono wa research yani. Atenyi. Nana atenyi ayagala ebifaananyi. Obandi musiru. Choka Pennie kuyoza za Pennie omanyi mu bulamu I think one day I will share Pennie's story ajja kutujogereko. Abantu bali eyo nga omanyi obulamu buno siffenna tufanga tugwanidde okufa. Ontegeera. Kakati waliyo omuntu alwala nga talina kimuluma. So Pennie has a story in that line. So I think 2020 tuli mu mwaka ki 23 mwaka gwa abachita batya ngobadde essuubi tokyalirina kati ngalizzemu okwambuka paka. So she has a story gyendowooza nti abantu abali eyo wansi basobola okugikozesa like okubaako bye bakola ki bye bategeera. But for this case Pennie tukuyoza yaweza bale kubeera nga oli mukozi. Yes. Kali ndowooza tugenda batukoma wano. Olutambula mu basala